oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ku BOCAT TV. Webale kubeera mpozi nga ate ogitumbudde, webale kubeera nga otulaba, webale kubeera mpozi nga otuviewinga. Bw'obeera nga mpozi otulabye tubeera tweyongera kupozi okubeera nga ate naffe tweyagala olw'ensonga nti bwe muba temulabye ate tuba tetutambula bulungi nnyo. Nagamba ku nooti 75488735 bw'ayagala okuweereza ka vidiyo ko ate mpozi okubeera nga otumira ku bantu bo, obuuza ku bantu bo, embeera esobola okubeera mpozi nga ate ekutereerera bulungi nnyo. Kale bwe batyo bwe bali wano ewaffe e Uganda. Olunaku lwaleero njagala kuleetera omukulu Kibalama. Omukulu Kibalama alumiriza abantu b'e Kamwokya abanuupu omuli Bobi Wine nti bwe basigaza amasimu ge. Waliwo yabadde amusaba ennamba ze z'essimu nabiki n'agamba nze amasimu gange gasigala Kamwokya, kati wano wendi sirina masimu. Naye ng'omukulu ono Kibalama bw'obanga omugoberedde ebintu bye byajja ayogera byonna bikyukakyuka. Ebintu byajja ayogera bikyukakyuka. Nti bwe yali yakafuluma kooti, statements yakola nga avudde mu kooti, statements yakola nga ali mu kooti, nga Seggona amubuuza, bwe yafuluma ebweru n'abikyusa. Bwe yafuluma ebweru n'abikyusa. Interview yaddakaawo era n'addamu n'akyusa. Yabadde alina TV emu gy'aliko era n'akyusa. Kati abaffe omukulu ono Kibalama script yekyuka. Yenga ye yalina ekizibu ku bwongo oba alina stress. Anyway, stress nayo kibeera kizibu kya bwongo. Omukulu Nambozi yakinnyonnyola nti omuntu asobola okubeera nga alina stress ne kibeera ekizibu ky'obwongo. Kati ekyebuuzibwa Kibalama ekizibu kye kya bwongo. Jjukira yavuddeyo n'agamba n'okugamba nti kaakati ekibiina ekyo yali ayagala kitambuzibwemu ekya nuupu si bwe kitambuzibwa, kati bakitambuzanga kisinde kya people power. Ekibiina tebalina kitambuzanga kisinde kya people power. Ene kasooke nkuweka video kano olaba omukulu ono ddala. Gwe kennyini njagala oteekewo comment ompe oŋŋambe omukulu ono alina stress, nti stress omanyi stress ereeta ekizibu oba ekirwadde ky'obwongo n'otandika okubeera ng'okola statements ez'enjawulo, oba waliwo abamukubira amasimu amagamba kati oyogedde biddamu okyusa statement kola bwoti. Zasigala Kamwokya. Gundi yagenda okuwa namba 4. Naye totidde ku bino ebigenda mu maaso. I served in the army for some years. Then I served in police for some years. Actually, so many years. And I trained from UK, and then Derbyshire Constabulary. So, omuntu atya tabeeranga nze. Bino ebiriwo ekituufu kyekirwa kino. Tebakimanyi. Nedda ekituufu kino tetukimanyi. Tebakimanyi. Kirina twalaga nti watunda obulungi ate essaawa mu kibuga. Abamu bagamba nti watunda ekibiina. Ekintu eky'obusiru tekiriiyo. Watundawo ekibiina bakitundawa. Ekyagulanyi ayinza okugamba nti yawa Kibalama miliyoni 2 oba miliyoni 10. Nothing. Ekintu ekiwayo mu mutima mulungi. Samanyi ebizibu by'enviiramu kakati ebintu bitulimu. Nengo oli mwelake nze kuba nange yakunabye okozi kati nkole ki nakulabye ng'okaba mu kooti ne mpulira nange nnaku kiki bintu bizibu ngamba muzeeyi wange yakaba amaziga mu kooti bintu bizibu kiki ekikifuule nekya muwozi wa musimentinga geno muwozi napita kubana nina okuripotinga ku bulamu bwange. I had a lot of threats along the way at my home at night. Nze mpangisa abasirikale ne basula wano ku mulyango emiryango ewange nga naye baka mu nnyumba. Ennaku zonna obadde ng'osala? Kijja kukikubuulira batwala Mbale gitwadde. Ani abato? The security system eya Uganda. Nga kyekituusa security okwentula kuba awaayo kino. Yokitegeera. Yokifollowing ojja kukifuna. Nsaba kinyonyere bulungi kyekino. Ogambye ani president wa Nuupu kati? Mwami Kyagulanyi. Misa Kyagulanyi Robert. Yani.
Kyagulanyi yani Robert yaliko Sentamu Kyagulanyi ye president wali w'ekibiina. si ye gwe. No, I'm not the one. Okujja ku kooti nga ne bekyusizza musala yaayo. So I have no claim over that part. Bino tebiri mu state. Takolera ku Kutambuza kugane point. Ngoyogeranga si ye gwe tumanyi. Ne bwera gwe okola otya? Ne wobeera gwe okola otya? ngoyogeranga tisibwa. Okola otya? Ne wobeera gwe ng'oli mu ngatto zawe muno mu nnyambadde. How do you handle that? Okifiringa otya? Kitegeeza kyokola tokyagala. Byono record Please, I want to walk in town tomorrow. I don't want to get me in any way. I want to walk tomorrow to town. I want to be a free man. You are putting me in conflict with the state. I'm not in that category. I want freedom and I want to remain free. I'm not in conflict with the state and I can't conflict with the state. But you're already doing it. No, but now I'm here, I'm a free man. I'm free. Will they not take you back to Mbale or will they not You've question been you? informed. Amulega fuluma, nsiri kiyenje. Ebitokako bifuluma mu public. Kulaba gyolaga. Tukusaasira nga batabani. Sure. ogambye ogambye nti tolina buzibu na Kyagulanyi ngera president w'ekibiina kati ate nga it is the issue of deportation in court. So which is which? Empate yakyusa obukulembeze nga yita mu mateeka. Ebintu byaffe byonna byali mu mateeka. Kakati oyagala nkugambe nti si president w'ekibiina nze president President omutuufu. Can you please? Nabivuddeko dda. Can you please? Please. No. But you are munyumyamu tubadde nammwe ebibuuzo mbibuuzizza. Please. Omusajja ono akooye. Muzeeyi Mbadde nsaba. Mr. Kibalama. Mbadde nsaba. Wuuno omusajja wo. Mbadde nsaba. Gwana webbala. Abaami bano baleke jankutwala nze osobola okutwala gyeri. Bale tweyanziza nnyo. Tugende mu bbaala kati. Mr. Kibalama, kaselfie, Mr. Kibalama. Bwibanga bya selfie kabiere bya selfie naye no more questions. Ako ka video kaffe mukawulidde bulungi nnyo mu bigambo ebyayogera omusajja alaga nti ali mu kutya wadde tasobola kubeera nga akijjayo direct nti abange mujja kunkubya emiggo otegedde. So kakati omusajja mumunenya empola temumunenya kiwanvu nnyo kiri awo ayinza okuba nga ebizibu buli wabeera babeera bamulaba kuba agambako bamukubira amasimu abagamba woli tukulaba jangu wano tukulabye obadde oli bwoti oyambadde bwoti. Omusajja n'abeera mu butuufu ndowooza ng'ali mu kutya okw'amaanyi ennyo. So eyo emboozi ya Kibalama tukyamubawa nnyo kubanga ate twafunyeyo ne mukoddomi we. Kati omusajja alina stress ez'awaka, alina stress ez'ebyebufuzi, alina stress ez'abaana kubanga okubeera nga mutuufu ku myaka gy'eng'egyo ng'olina abaana bo, tewali n'omu akkubira kasimu, tewali n'omu agamba ABCD. Abaana bali bweru, balina maama. Enjawukana gye bayawukanamu ne maama mbi nnyo. Abaana abo abakuze ne bamaama abo, bamaama balina engeri gye babakyayisa bakitaabwe. Kati omusajja eyandibadde eyagalira mu baana be ku myaka gyalimu nti abaana bange bakulu bali mu Amerika, bandibadde babampeereza kasente, oba kale ne wabakukubirako obukubizi omanyi essanyu ly'omwana naye libeera ddungi, ne wabakukubirako obukubizi nakubuza dadi gy'oli. Omusajja abadde mu kiso zino zonna stroke zimukuba biki byonna bimukuba, tewali n'omu amukubira kasimu nti owange dadi kiri kitya. Eyo nayo stress yeeyongera. So kati bw'obeera ggwe oluusi ne Kibalama omunenya olekamu. Mu kusooka nze nali munenya kiwanvu nnyo naye bamuteeka mu kkooti naye ndaba byayogera.
nendabira ddala nti alina kiri ekirwadde namboze kyayogerako ekirwadde ky'obwongo ekya stress. Era tova ku BOCAT TV mbeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV